Nangaba kusibudde naye bwera ganto ozadde omwana ozadde omwana muwala ganto ozadde omulamu daye mulago okole daye noonya omulamu siwonanga ekyomusulu siwonanga ekyomusulu ogwali omusulu katiko masira ogwali omusulu katiko masira kulisaayo nnyo ate mukumulamu okwo webale nnyo webayidala okutulaba Delta TV tukole tukubiriza okwongera okukola n'amaanyi. Tuli ne Salongo waffe wano bannange nagambye dda nti amaka getulimu galimu Nalongo ne Salongo. Salongo nsanyisa okukolaba bali nnyo obulamu buli butya? obulamu bwe si bulungi ate si bubi nnyo naye ogenda kwogerako nnyo bali nnyo obulamu si bulungi buli bwe butyo bwe butyo Nalongo wo mu miitinga ddi omulaba ddi? mulaba buli lunaku ngamba okusooka owasookera ddala okumulaba sinkana namusinkana emabega ndowooza kati emyaka nga 13 14. Okay. Abasajja oba abaami abawasa abakyala nga bazaddeko batono era agenda omufuna oba oliawo wata okubeerawo ensonga ey'amaanyi wafuna omukyala ng'okimanyi nti ayina abaana oba bwe namufuna nanyinyonyola nti ayina abaana ate nga nange nali ninako ku baana be nasookerawo okuzaala si be banaabasoose kwegamba ne mwegumya naye yogerako nnyo tebakuwulira kati ne mwegumya nti nina n'oli ayina ennyabo obulamu bwe wamufuniramu bwali butya? bulamu bwe namufuniramu kale tebwali bulungi nnyo naye bwe twanyonyolegana ne tusiimagana buli omu nakkiriza okubeera nti ajja sobola okugumira ebizibu byamu n'oba embeera ze sobolawo tubeere ffenna n'okutuuka kati. Tewatya nnyo ng'olaba kubanga nze mulaba muto n'emyaka bayitha gyayogedde mito okuba nti bayitha yali tanaweza myaka 35 gyatugambye naye ng'olaba abaana 5 tewatyamu? saatyamu kubanga nange nali ninayo abaana abakulu bali bameka abaana abange bali 4. omukyala yali akusinziza yali ansinza naye abange kale bo bakulu ddala. So tugambe nti kwali kwagala mukyala ye wamwagala? Namwagala bwagazi olw'embeera ze kuba yali mukakkamu kwata mpola era kizibu omujjako kale olutalo nze bwe namusinkana n'otuuka kati mbeera mpozi nga yabwavu nga bweri ebintu nga temusobola kwetuusaako bye mwagala naye ng'ekyokubeera mu mbeera ey'okuba nti wakati mulina butabanguko tayomba era nga bw'omulabye. Mumanyi twekwasa nga mutufunye kyokuva we nafuna ono ebintu byo byaganira ddala bane nandibanga nafuna wabisiraani simanyi nandibanga nakola ntya gwe kiwo kyali kitya? wange mukutandika gye natandikira ddala ng'obumanyi embeera z'obuvubuka nasooka kale nembeerako bulungi nga maama wange tannafa yantwalanga ne tugenda okutwala ebyennyanja ebikalu ebibayita amakayabu ebwera kale nenkuna mu kuvubuka awo nali mu mbeera nga nungi nga maama ankutteko n'akava mu ssomero kati tolina buvunaanyizibwa. era bwe namala awo kwe kuba nawo nenzaala abo abaana mu mukyala wange yasooka awo bwe namaliriza ne twawukana naye kati awo bwe namaliriza nenfuna ono naye nga nayawukana dda n'oli n'abaana yali agenda nabo ne bakula kati bakazi bakulu abamu bazaala bannaabwe. So ng'owuwo gyali teyafa? Akyaliyo gyali. Buli omu n'asalawo buli omu akwate ekkubo lye. Waliwo ekitaagenda bulungi. Oli ne Nalongo tudde kulambwa Nalongo muzaala omwana wammwe asooka biseera ebyo
manya abaana basooka ndi basanyu jerere tetumanya na bulamu oba bugenda tambula butya ffe tuzaala buzaazi era bwekiri twasooka omwana yasooka nga twagalanira nga bumanyi omukwano nga gwakatandika temusuubira nti oba tebirituuka nnyo mu maaso era nebibanga bibi nga kati era bwe bigenzi naye ngaera toggwamu kale essuubi era tukyalina essuubi nga tugezaako okubeera nga tukola ki nga naffe tukola ekyo kyetulaba oba kiyinza okusoboka oba tufuna obuyambi mu ngeri yonna tomanya kasita obulamu bubaawo. Atugambe nti wali olaga firimu bintu byakyankalana lwa covid ono? Firimu ezo nalina ng'ebyuma byange bwe twatandikira naye sente eri gy'olabye woozo kati ne bampa ekifo omwami nampa ekifo nenzimbawo ekibanda nga bw'omanya ebibanda bino ebyekyalo byali bya biwempe kale nembeera nga ngira naye ng'era abantu b'ekyalo nga bw'omanyi si ttawuni nnyingi za ntono ne bijja nga ne biggwamu amaanyi bwe bityo tuusa bwe nakola ki nabivaako nga tebikyafuna nkozesa genereeta eno tetulina masannyalaze genereeta ne zifa tolina na sente zizikanika nembivaako nebiggwawo bwe bityo. So nti tugambe nti covid yagenda okujja still nga ebintu tebitambula bulungi? Byali byaggwawo ebyo sijja kwekwasa. Kati covid wajja ebintu nebitambula bitya? Eno mukyalo era nga bwe tuli tubeesinga kale era mu nnimiro wetusanze nnyo buzibu ng'ab'ekibuga nti obanga bwe badde bakaaba tubeerayo bwe tuti n'obiwulira covid gyali ate ekyomukisa ewaffe tubadde tetunaba nnyo okukola ki kulumbibwa kale nnyo bulwadde nga mu bitundu ebirala. Kitegeeza tobadde na business eyaggwawo olwa covid? Yo sijja kulima sibadde kunoonyaamu. Tugambe nti embeera yammwe still ekyalimbirwa kuba nti temufuna nti oba bwe mupangisa kulima nti oba bapangisa ensasula si nnungi tukitwale mu ngeri eyo? Ebyokulima bw'oba ne ssente osobola okufuna wopangisa we tewasobola kubula naye ssente ezipangisawo zezikola ze mutalina zibula bwe bityo bibiri naye nga ebifo bantu baba babirina. Kati nga gwe omwami alina bano abaana mpaayo ka challenge okusoomoozebwa okunene kusinze okufuna eri famiriyo abaana n'omukyalo? Akati okusoomoozebwa kwensinga kutera kujja kubadde kusinga kujja mu biseera ebyokusoma. Kati eno bali amasomero aga gavumenti aga bonna basome naye ogenda okugatuuka ogateekakamu abaana sente ate bakusaba sente ng'ate nnyingi kuba omwana ng'oyo ali mu P1 bayinza okugaba emitwalo 4.5. Weebuuza tuli mu bonna basome be batugamba nti tuweeyo buwi sente zaki zabikozesebwa kati abaana abo ne baba nga bakola ki? Kaakati omuntu singa avaayo n'agamba nti njagala okukyusa obulamu bwa famiriyo oyagala obulamu babukyuse mu ngeri etya? Obulamu bwenjagala nga omuzira kisabadde nga nkwatiddeko kisooka kufuna wenye ntisobola kuteeka abaana bano ne baba nga tetuli mu kifo ekifunda bwe kiti eyo ensonga enkulu. N'ekyokubiri nembeera nga nina omulimu bakale gwenjawulo guva ku kuno okulima kuba kulima kwa season. Mulimu ki? Kale okusuubula nsobola okusuubula. Ng'osuubula ki? Nsobola okusuubula ebintu ebirime kuno bibeerako nga bw'ogamba nti kati nsuubula kati kuno kuliko ebintu byebirimibwa babisuubula n'oli ne bava eri abasuubuzi ate ne babikunonako. Kati gwe ng'ogamba nti oyagala obisuubule abantu bajja nga gw'obirina babikuggyeko? Noonya mu kyalo embikuŋŋaanya wano zeni ate bali ne bajja kiyinza kwetaaga ssente nga mmeka? Kiyinza okwetaagayo kala bukadde nga bubiri obaka mu kitundu naye nga ne bwe ziba kale nga teziweze osobola otandikira ku ntono zonna eziba oba emitwalo 8 nga 5 gasobola otandika. So kati bw'otandika ekyo kiba kikuyamba okulabira famire abaana okusoma n'ebiringa ebyo? Mba nsobola okuba nga ntetenkanya ne babeera nga bali mu mbeera ate esingakaawo. Naye ensonyi neyanzige Salongo ebigambo bye yembeera ye nga bwakola ki bwagiraba. Dakiika ze ninayo nsaba tumalirize ne Nalongo.
embeera tempisiza bulungi n'akatono. Bintu bizibu ye program gy'olaba mukwano gwange gwe ali ku Delta TV. Zamboozi za bulijjo, community stories, tubeere no mu bantu tugezaako kulya emboozi zaabwe. Omuntu akuyitako mu kkubo mu butuufu ng'olaba akaaba naye nga tosobola na kuyimirira kumubuuza nti munnange okaabira ki? Twongera okuba nga tunyumya n'abantu tulabe engeri gye tuyinza okukyusamu obulamu bwabwe. Nalongo Angi nnyabo. naye kati gwe sirowooza nti osobola okukola. Okukola nsobola kale okulunda ng'okwo ennyabo. Tusooke tunoonyeza omwami ekyokukola because kati gwe naawe okyali muzito. Omwami wabanga afunye ekyokukola at least asobola obbalabirira. Omwami wo engeri gy'oyogeramu tomuyinaamu. Twali tuyambyeko famire emu ssente ne zibatabula. Kino njagala okukibagamba. Abantu ne babakolera ne business. Bafundikira bakoze eki baawukanye. So bino ebintu bitumalamu amaanyi ngaffe. Omukitegeera. Naye omuntu ye akulaga nnyo nti ffe tukwatagana nawe n'ogamba okay. Katukireke nga bwe kiri but ssente zaawula abantu. Tusaba bannaffe abali eyo obuzibu nga bubaddewo ne mufuna obuyambi bwonna tusaba muleme kwawukana kubanga kiba kitukola bubi ate namwe kiba kibakola bubi si kyekyo. Ennyabo Emboozi yo ne Salongo tetulabye musanyu nnyo liri awo naye okwagala kukyaliwo right? Ennyabo Kiki ky'oyinza okugamba omukyala ali eyo omufumbo tali mu mbeera zino z'olimu tazirabangako taziwulirangako kati agenda kusookera ku gwe ng'okuwulira nti bannaye ono omukyala ali bwati ne bwati. Kiki ky'oyinza okumugamba ekirala ayongere ddala okukakasa nti bannange eno embeera yo nzibu bizibu ddala. Kyembeera mugamba omukyala abeera mu mbeera ennungi nga bbaawe alina obusobozi obumulabirira obulungi abe nga agondera bbaawe nga amuwuliriza kyaba mugambye nga bakkaanya ate mu kubeera obulungi aleme kubeera ye nga yeeyisa bubi nga tawuliriza bbaawe kyamugamba. Kubanga bba asobola omulabirira era aba alina okumugondera n'amuwuliriza. Ennyabo kubanga gwe talina busobozi naye era ogonda. Ennyabo Bakitegeeza oli bw'ataagonde kasaala ne katuuka nga omusajja atakyasobola mmuwa naye yandidda mu mbeera etali nnungi. Ennyabo Musoma ddiini ki? tuli bakatuliki. Ennyabo Waliwo abagwamu essuubi ne bava ne ku ddiini? Nedda nnyabo. Tusoma tuli bakatuliki tuyinza va ku ddiini. Ennyabo Embeera yonna ebaddewo kusoomoozebwa kyokunene okugamba nti bannange ebirala byonna binsoomozeza naye kino kye kisinga okusoomooza okusinga kw'abaana kusoma. Ennyabo taata wa kati ekituyambye gundi lwakuba tukyali mu covid naye okusoma abaana babeera babagoba baagala ssente si mwana omu ng'olaba ssente w'ozijja tolabawo nga toyagala omwana waasome. mbuzi eno bonna basome basasula meka? Bagenda bava mutendera owa bebi ssente ziba ndala buli kiraasi egenda erinnya ne ssente nga bagenda bazikyusa tebasaba ssente mulundi gumu. Ennyabo Kati bano bo basasula meka? kati oli owa Classes ze baalimu before covid. kati oli owa bebi bamusaba 4.5. Kati bano abalala ne bagenda basaba oluusi 2.7 bwe bati bagenda balinnyisa paka ku P7 nga ssente zigenda zeeyongera. Bwe bityo. Kitegeeza taamu emabega babadde basoma nga taamu bonna bano sasula ssente meka? Kati nze nali nayogera ne administrator nga abaana engeri gye bali abangi ne mwegayiranga ajjako 15,000. Ennyabo 15 mwe muzinoonya taamu ziba ziweddeyo? tuzinoonya oluusi n'osasulako ekitundu ne batafuna lipooti bwe bityo. Oli maama abadde azaala abaana. Embeera eno ey'okuzaala obadde ogitangamu otya era nga bwe nkulaba osuubira kuyita mu kaseera kali otya? Embeera era mbadde njiyitamu bwe nti oluusi abaana abamu bazaalira waka. Lotata abaana muzaalisa? Twezaalisa nakula ne jjajja wange sirimba. Gwe ne tata abaana muzaala abaana mwezaalisa? Ennyabo bannange mwezaalisa kubanga mukimanyi nti mukitegeera nnyo oba
waliwo ekibaforcinga oluusi ssente ziba tiziriiwo gwe obeera wano eno ne mwetegeka ennyabo tata abaana omanyi okwata makansi n'osala ekirira amanyi bwe wamusomesa temuseka mbeera ennyabo eddwaliro lisaba ssente mmeka eddwaliro liri eri nkoko njeru transport akutwala okuzaala buli mwaka oluusi bongeza nange bino bizibu because kati temugamba kale nti oba olubuto okuva weruze ne mugamba nti no musule nga wali n'ekikumi bituuka nga tezinnawera oluusi nga tezinnawera oluusi z'oba okuŋŋaanyizawo era n'olaba nga atonyigiriziddwa n'ozijjawo n'ozikozesa kati omwana ng'ayagala ekyokulya nga ekikumi kiri awo notakijjawo era oba okijjawo ku mwaka izalisa abaana bameka era bano bonna twabazaalira wano kati bw'omaliriza okuzaala ne mutuuka ne mugenda mu ddwaliro bageme omwana ennyabo kati okugema tebabajjako ssente kugemako kwa bwereere wali gavumenti oluusi etuweereza n'abasawo ne bajja wali ku kasenta ne babagema naye ku ssente mukyala Miiro oli mugumu nnyo mbadde bukyanga nkola zino mboozi mbadde sikiwulyanko kale mbadde mmanyi nti nno omukyala as'okuzaalira ewaka like nga waliwo bana abakyala bamuyita baani bamuleerwa nga manyi nti no bwe bazaalisa abakyala gwokyekwa n'omwami ennyabo bana yonna kumawo Salongo ngenda kuleetera ekirabo kubanga tetulimba nnyabo niwogera okuzzako oli omukyala emiryango twezaazisa wano mu kalulu kammwe ennyabo mulayi mukama mulungi because ne mwezalisa abaana ate abaana ne babeerawo nga balamu ennyabo nange kati singa like wabeerawo omuntu omulala ayinza obbayita ne mumuzaazisa edda nnyabo nga tuba titulina gundi temulina bbaluwa ebakkiriza kola ekyo nnyabo at least nkusesezaamu okay bingi nnyo bannange byoyiza nabagambye show enaggwerako either ojja kuyamba ogenda kubako kyoyiga byonna bye tubeeramu Nalongo abaana baabwe bwe batyo babeera mu room eno emu so twagala tubayambeko mu ngeri emu oba endala ffe twazze wano nga tuli ku ndagiriro Nalongo munaye ne batuleeta wano simanyi Salongo babyatandisa biki nze nafunye essimu yo simanyi bali babalaba batya I don't know naye Katonda yasinga okumanya okusomozebwa okukyasinze abaana okusoma ebyokulya bino ebyokulya engeri gye tuli mu kyalo tusobola okutetenkanya ne tufuna wakiri tugenda ne tulima ne tusaka ne batuwa kubanga tuli mu kyalo nnyabo emmere sinzibu mpozi nva na sukaali sabbuuni ebyo ebikaluba ennyabo ku Christmas walya ku nnyama ennyabo mwami yaleeta ennyabo okay bwe batusindisa wano tulina akatono ke twabaleeteddeyo abantu bagambye nti bamugenze ngeje wali abaana bambi mubateereko ku bintu ebifaanaganako bwe biti so tuze nabyo mukyala Susan Roy St Paul's Church banaye tutuuse mwebale nnyo mwebale ddala okulowooza ku bantu nga baneeno naye nga bwe tunaaba nga tubagaliza okuba obulungi n'okuba nti tetugenda bawanga buli kaseera nga so bakolera ekintu nga bo basobola okwetuusako school fees basobola okwetuusako n'ebyokulya omwami singa atandika okusuubula ebirime nga bwe yagambye tusuubira nti asobola okuyimirizaawo family ndabanga ekyo kijja kuba kikola kati olubuto lwa myezi emeka lwa myezi era kyenkana giweddeyo 8 ogenda kuzaala ennyabo obugoye wabuguze dda ntereka obwabali bw'okozesa ennyabo giraavu ze waziguze bye mugenda okozesa n'omwami wo nga muzaala tugula ejjirita ne giraavusi ne tubitegeka kati akaseera katuka nga mwegalirayo tubeerawo awaka mu nnyumba tugenda kubuuza bingi takumira mpeera bankumire naye nga tusobola oba gwe osobola okuvaayo n'okyusa obulamu bw'abantu baneeno abaana baabwe mubalabye abalala tebaliiwo myaka 3 mwejo 5 abaana 10 ate amanyi nkulaba
oyagala kuzaa abaana bameka? Mbadde njagala nkome kwono. Kati bwe muneezayisanga mwekomya? Anti musaira nga wenagambye Katonda oluusi yaba akisaza naye nga ngezaako okubeera ku famire naye nezikana ne bugundi mwebuli omwo. Bya Katonda atakumira mpeera ku meeza Nasali Delta TV mubeere bulungi naye nga tubagala nnyo. Nanga abakusibudde naye bwe eraga nti ozadde omwana ozadde omwana muwala eraga nti ozadde omulamu naye mulago okole ki? Naye noonya omwana siwonanga ekyaki ekyomusulu ekyomusulu ogwali omusulu katiko masira ogwali omusulu katiko masira embeera tempisiza bulungi nakatono